zino okuva mu gw'omukaaga emitendera ena gyonna n'agiyitako bulungi. Guno omutendera oguddira ogusembayo gwe gwamulemerera mukazi wattu. Era leediyo budde olwa mikwano gyayo emingi gy'eyina, Natasha ne bamuwa ekirabo kiri mu kikwase general manager agisula yanga ali Masaka Kyanga atunda emifaliso yoyo omubbinkanya omwawufu si muganda olulimi yafunye 0 ebikocho yafunyewo 9 kyennina wano engero nafunawo 6 oluzungu ye 6 current affairs yafunyewo 3 zennina newange ebyobuwangwa yafunyewo 9 zennyini ebya radio kutu nafunawo 9 teyasussizaamu n'akamu ekyawulantamu yafunyewo 6 na wano zennina yalonzeeyo 3 bwe yalonze bwe nnina tetwamukekejjuddeko kubanga ye yali ewase kituufu. eyakutte namba 2 yabadde Nozi Doreen okuva ku Deka Alliance Kyebongotoko. Ebisogo teyafunyeewo, yafunye 0 ebikocho nafunawo 3 kituufu. Engero nafunawo 3 zennina current affairs nafunawo 3 zennina newange ebyobuwangwa yafunyeewo 3 kituufu. ebya radio kutu nafunawo 3 era kyawulantamu yafunyeeyo 6 era yalonzeeyo 7 zennina bubonero bwonna bwe yafunye twamusazeeko obubonero 20 ekekyo kituufu. Owookusatu Nankima Harriet wa St. Yohana Maria Muzeeyi Bigada wa siniya ya 5 ebisoko 0 newange teyafunyeewo ebikokko 6 newange yafunyeewo 6 engero 6 newange yafunyeewo 6 current affairs teyafunyeewo n'akamu newange teyafunyeeyo ebyobuwangwa 6 newange yafunyeewo 6 ebya radio buddu yafunyeewo obugoba 15 newange yafunyeewo 15 kyawulantamu afunye 9 newange yafunyeewo 9 kakati teyalonze Muwonge Ronald Kabale Sanje ebisoke wange yafunyeewo 3 zennina ebikocho teyafunyeewo tewali nsobi gye wakoze engero yafunyeewo 21 zennina current affairs nafunawo 6 zeezo 6 zennina ewange ebyobuwangwa yafunyeewo 12 zennina ebya radio budu nafunawo 6 ze ziri newange kyawulantamu yafunyeewo 24 nange zennina yalonze 9 kituufu. tumusalako 10 ku bubonero bwonna bw'aba afunye ekekyo Nakalembe Rose Nazarene Senior Secondary School Kamuzinda ali mu siniya ya 5 ebisoko 0 newange teyafunyeewo ebikocho 3 newange yafunyeewo 3 engero yafunye 15 newange nafunawo 15 current affairs 6 newange nafunawo 6 ebyobuwangwa yafunye 15 newange nafunawo 15 ebya radio buddu 12 newange nafunawo 12 kati kyawulantamu yafunye 18 ewange newange nafunawo 18 yalonze obugoba 5 newange yalonzeeyo 5 kakekekyo babadde 5 tumwewulako 5 ku bubonero bwonna bw'aba afunye. Kaakati mukyala Prosi sigaza empapula ezo buli gwe tusoma najja agenda n'empapula zeezo. Tutandise bwe tuti akutte ekifo ekyokutaano yenna Nozi Doreen okuva mu Deka Alliance Kyebongotoko jangu ofune ekirabo kyo kade tumuwe engalo. kansala jangu naawe
Tweyanziza. Twagambye abantu bano buli omu afuna ebbaasa erimu ssente za cash okuzaako ebyobo. Nano Zidorin okuva ku Deka Alliance Senior Secondary School yawudde ekikuwa ekyokutaano mu kapinkano k'olulimi Oluganda 2022. Muwe ebbaasa ye omuwe n'olupapula lwe olw'obubonero. Tweyanziza tweyanzeege. Akutte ekifo ekyokuna. Ekifo ekyokuna ye Nankima Harriet okuva ku St. Yohana Maria Muzeeyi Ebigada. Abaye tumuwe engalo. Omubbiikani namba 422 Nankima Harriet St. Yohana Maria Muzeeyi. Akutte ekifo ekyokusatu. Linda omuwulidde. Akutte ekifo ekyokusatu ye Nakigudde Nawume St. John's Kabuwako. Oyo afuna cheque. Oyo agenda kufuna cheque. Eriko ssente ezo. Obugalo musirike abantu babiri Nakalembe ne Muwonge. Omu ku bo ye muwanguzi. Ne batugenda. Naye mwenna abali wano njagala musooke nga sinnababuulira awangudde kwabo ababiri. Nakalembe yimirira. Badde mukubire omuwala ono engalo. N'abeera mukubire. Nakalembe yazzenga best loser. Era ye baali baamukuba. Twali twamusuula. Nga twamusuula. Ne tumulondayo mu kasero. Ne tumulondayo. Era Nakalembe oyo gwe mulaba mbakakasa singa tebaamusazeeko y'abadde awangudde. Jangu namba 2 Nakalembe yaweza kuba kusetina babiri. Omukubi engalo. Kulangirira wano Muwonge, Nakalembe ne Nankima. Abo tubawummuza mu kapinkano okumala ebbanga lya myaka 3 nga tebakazzeemu. Namba 4 ne 5 bo bakomawo baddembe. Mwebale nnyo abapinkanye mutuulaawo mukyayinayo ebirala. Tweyanzize nnyo tweyanzeege. Haji simanyi oba okyayina kugamba. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. DJ Sumulula tukubemu. Choosing your